هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ennaku z'omwezi ya 27 omwezi gwa kutaano omwaka gwa 2043 okuva nabbi yasenguka sallallahu alaihi wasallam nava e Makka nayolekera Madina. Mu bwongo bwange buli lwempulira ennaku z'omwezi z'obusiraamu ekisooka okunzija mu bwongo gwe mwaka nabbi gwe yafa sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu mwaka gwa 1443 yafa gwa 11. Emyaka giri mu 1400 n'egisobamu agimaze mu ttaka sallallahu alaihi wasallam. Ntwala omukisa guno okujjukiza nga bwe nejjukiza ebbanga lyonna okutenderezanga omutonzi wo gwe ng'omu. Ekigambo dhikirullah okwogerako Allah, okutendereza omutonzi, okujjukira omutonzi wo ye ibaada, kyekikolwa mu busiraamu ekisinga ebbeeyi n'omuwendo okutuuka ku ddala ly'okuba nga kyekyagendererwa mu byonna ebyatulalikwako. Ekyagendererwa mu swala dhikirullah, kujjukira Allah, kwogerako Allah, kutendereza Allah. Kyova olaba ebigambo byonna okuva ku bikozesebwa mu kwaziina byonna byogerako Allah. Allahu akbar, kitendereza Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah, byonna byogerako Allah. Ashhadu anna Muhammada rasulullah, temuli statement gyoyogera etagatta ku Allah, etakonectinga butereevu ku Allah tabaraka wa taala. Bwoggulawo esswala era ekigambo bye bimu bye bikomawo Allahu akbar. Bw'okutama ku maviivi era otendereza Allah. Ekyagendererwa ekikulu byonna byatulalikwako kwogerako Allah, kutendereza Allah, kujjukira Allah. Golooza lwaki buli akwata omuzindaalo ebbanga lyonna atandika n'ebigambo era ebiri mu layini eyo, amatenda amajjuvu gatendwa na omu yekka, mutonzi wange. Kuba kujjukiza naawe omutenderezenga. Aya ezitulaga obwetteeka nga Allah atulagira kumutendereza mpitirivu. Ezimu tuzisoma mu sura zaffe ezitali mpanvu nnyo. Suratul A'la, Allah gamba sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih, tenderezanga erinnya ly'omulezi wo owa waggulu. Yogeranga ku linnya ly'omutonzi wo, omulezi wo owa waggulu. Obadde okimanyi nti okutendereza Allah, okumwogerako, okumujjukira, kimu ku bikolwa omuntu by'alina okwekwatako bw'aba wakwebaza Allah. Bwe tuba bakwebaza Allah, mbye tulina okwekwatako ekyokumutendereza kikulu. Anti Allah tuga nti idha jaa nasrullah, bw'abanga Allah sizza okutaasa kwe, wal fathu, n'akuggulirawo ekibuga Makka gye baakugobaganya, waraaita nnaasa, nekituuka ekiseera ng'abantu obalaba
yadkhuluna fi dinillahi nga bakulumulukuka bayingira mu dini ya Allah afwaja mu bibinja bewegayiriranga obwegayirizi ogenda kutuuka ekiseera idha jaa nasrullah bwabanga Allah akoledde ebintu bibiri nakussaako okutaasa kwe walfathu nakuggulirawo ekibuga Makka gye baggobaganya waraaita nnasa nekituuka ekiseera ng'olaba abantu bewegayirira ng'obageeriza okusiramuka nga yadkhuluna fi dinillahi afwaja bakulumulukuka bayingira mu dini ya Allah bibinja ku bibinja bino wammanga byokolanga okumwebaza fasabbih bihamdi rabbika oyitirizanga nnyo okutendereza omutonzi wo mu bigambo subhanallah ne alhamdulillah wastaghfiruhu ogoberezangako ne istighfar atuwadde bibiri ebiraga okwebaza Allah essuura eno bw'ogijja ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ogireeta mu bulamu bwo Allah agamba bw'angamba nti idha jaa nasrullah bw'abanga Allah alina olutaasa lwakutaasizza nga Allah tutaasizza emirundi mingi kkiriza nkujjukize olugendo lwo lwakuleeta wano walwerabira gwe wayita waggulu bye twayitamu bingi nga n'olutambula abamusinga entambula ze twatambulamu twali tetumanyi kye tuzze kukola n'atutaasa Allah okutuuka ku kye tuliko olwaleero eyajjanga munaku eyamala ewiiki n'okusoba mu kkubo tunulira embeera mwe tuli idha jaa nasrullah bw'abanga Allah akussizzaako okutaasa kwe nga tetunnajja mu bino byakujja eno gye twatambula n'obulamu bwaffe bwonna obwasooka Allah zatutaasa bingi abamu twakulira ku bamaama abatatuzaala abamu bakitaffe bafa tukyali nga n'enkuyanja tetwasoma laba Allah bw'atutaddeko okutaasa kwe walfathu n'abaako bingi byatuggulidde byataggulidde balala latusumululidde bingi bangi mu myaka gy'olina tebalina waakusula waabwe bangi mu myaka gy'olina tavuganga ku mmoruka yiye bangi ku myaka gy'olina Allah tabawadde sente zakuwadde idha jaa nasrullah bw'abanga Allah akussizzaako aleese okutaasa kwe walfathu n'abaako byakugguliddewo waraaita nnaasa nekituuka ekiseera ng'olaba abantu ab'eŋŋanda luli abataakwettaniranga nga ku luno buli muntu akunoonya buli muntu gwe gwe yeebuuza gwe okolanga bino wammanga okwebaza Allah fasabbih bihamdi rabbika otenderezanga nnyo omutonzi wo wastaghfiruhu noyitiriza nnyo okumwenenyeza okumwetondera innahu kana tawwaaba ebbanga lyonna Allah musonyi abanga Allah tumutenderezenga teekayo nnyo ebirowoozo byo ku kwogerako Allah ye ibaada esinga ebbeeyi mu aya ya 45 mu suratul Ankabut owekitiibwa Allah aya mpanvumu naye gyewunzikira Allah tugamba nti wala dhikirullahi akbar mu ibaada zonna ezikolwa ekikolwa ky'okutendereza Allah okujjukira Allah okwogerako Allah akbar kyekisinga zonna wallahu ya'lamu ma tasna'un kino Allah kirondobyemu nga n'ebisigadde byemukola bimanyi kuba ye yabibalalikako baganda bange nkulamira okwogerangako Allah ebizibu bingi mu nsi ate nga nkukakasa ntudde wano tebigenda kukoma era teryatabiina bal ekibiweweeza ekibikakkanya dhikirullah kwogerako Allah kutendereza Allah ebizibu bingi mu nsi tebigenda kukomera teryatabiina okukoma kw'ebizibu nga Allah akusaasidde n'ofa ng'oli musiraamu naye wano ku nsi wallahi ne bwogagala ebizibu byongera bweyongezi abaavu babikaaba juzi abasawo babadde beekalakaasa waffe e Uganda kati omusawo bwe yeekalakaasa asaasira omulwadde
ali mbulumi emirembe mu duniya wano kutendereza nnyini nsi. Mu suratu Ra'd aya 28 Allah gati alladhina amanu ddala ddala abakkiriza Allah bakkiririza mu mutonzi waabwe mu mpangala zaabwe watatma'innu qulubuhum bidhikrillah emitima gyabwe gitebenkerera kutendereza Allah. Ala bidhikrillah ekyaddala ebitufu bwe weekwata kwogera ku Allah tatma'innu alqulub Allah omutima agutebenkeza. Bado Allah teriyo omutima gunatebenkerera tegutebenkera na sente bagaggawadde emitima gyongedde kwagala baddukayo. Emitima tegitebenkerera lwa mikwano mingi. Emikwano buli lugiyongera obungi ate gyongera kuba gya bulabe. Bamikwano bameka abassa emikwano gyabwe. Emitima tegitebenkerera ku bugagga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti lawkana libuni adama wadiyani min malin omwana wa Adamu ne waweebwa ensenyi bbiri valizi bbiri nga za sente labitaga thalithan omutima guwankira olusenyi olwokusatu. Natuga nti wala yamlaku jawfa buna adama illa turab teriyo kiri kusala obuto lwa muntu okujjako ettaka. Obutebenkevu bwo tebuli mu ssente abaazifuna bandibadde bakimala. Obutebenkevu bw'omuntu tebuli mu kubeera mu ofiisi nnene abagiruddemu emyaka egigenda mwana bandibadde bakimala. Obutebenkevu buli luddawa kutendereza Allah, kwogera ku mutonzi wo, kwogera ku mutonzi wange. Ku duniya wano anoonye edduniya obutamutwala, anoonye ensi obutamutwala, alayhi bidhikirillah yeekwata ennyo kutendereza Allah tabaraka wa taala. Kyova mu suratul Baqara aya 152 Allah gati ya ayuha alladhina fadhkuruni munjogerengako muntenderezenga munzijukirenga adhkurukum wakati mukuntendereza kwammwe nange naboogerako eno waggulu mu zimalayika washkuruli munneebazenga wala takfurun muleke kuwangalanga bampakanya. Aya eyo tugifunyemu ekisookera ddala Allah atulagidde fadhkuruni munjogerengako muntenderezenga munzijukirenga. Natuwa ne kyetunaafuna mu kumujjukira mu kumutendereza mu kumwogerako adhkurukum nange nja kuboogerako. Bw'osirikirya nga tukyayimiriddemu awo fadhkuruni munjogerengako nange nja kuboogerako abange Allah ayogera kwamwogeddeko mu bantu iye mu kitiibwa kye Allah mu bugulumivu bwe Allah mu bbeeyi ye Allah mu bwawaggulu bwe Allah ayogera kwani yeekutteko kumwogerako. Lwaki? Mu suratul Baqara omwo Allah atugamba mu kiseera ng'ateeseteese okuleetwa omuntu ku nsi yatuuza zimalayika. Allah atugamba wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah yazituuza n'aziga nti mu nsi ngenda kuteekayo omusigire, ngenda kuteekayo ekitonde ekinavunaanyizibwa ku byonna ebiri mu nsi. Azitegeeza zimalayika qaalu atajalu fiiha, zamubuuza nti mu nsi ogenda kuteekamu man yufsidu fiiha, agenda okwonoonanga obwonoonyi, wayasfiku ddima, n'okuyiwanga emisaayi gy'abanne, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ate nga ffe tuli balungi nnyo mu kutendereza n'okwewala byonna ebitegeeza okugattako. Simanyi oba owulira ennyanukula ya malayika oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti Allah agenda kuteekayo ekitonde ekinaavunaanyizibwa ku byonna ebitonde biri mu nsi. Zaalaga nga omuntu zo zaamanya, zaalowooza nti omuntu agenda kuwangala mwonoonefu muyeye wa misaayi gy'abanne, ne zeekakasaako okutendereza Allah
n'okwewala okumugattako ng'ebitendo bibiri byazo birungi, ebitendo bibiri biri ku muntu agenda okuletwa mu nsi. Allah n'azigamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun, mundeke mmanyi bye mutamanyi. Aya eno omuntu bwe yeevaamu n'atendereza Allah, Allah addamu n'aziyita n'azijjukiza kyezamugamba luli bwe nabayita mbannyonnyola enteekateeka y'okuteeka ekitonde kino mu nsi, mwangamba kigenda kwonoona nga bwononyi nakuyiwa misango gya banne. Allah abiyita alaba Abdusaburu alina bw'atudde atendereza Allah, n'azibuuza nti Abdusaburu oyo akola ki? Mwangamba mmwe muntendereza mwekka, Ramadani oyo ali ku ki? Nga Allah ayisizza Jibril aziraga olulago olw'essanyu ng'ayogera ku Ismaila Sulaimaani ebirungi muzimalayika olw'okwevaamu n'atendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Beera musaale mu kwogera ku Allah. Bangi tuzibiza kwogera ku bantu, tutono tukwata oli. Ewaffe Uganda emabegakawo tubadde mu byabufuzi, amanga obumwa bwaffe emboozi zaffe zonna bannabyabufuzi, ne tubeerako mu katuuka k'ebyobulamu era ng'emboozi zaffe zonna ziri ku bannabyabulamu. Bangi emboozi zaffe olunaku zitambulira ku bantu, bugezi bw'abazungu n'enteekateeka zaabwe, ne twerabira abagezi wazza. Tutenderezenga Allah tabaraka wa ta'ala. Mu suratu Dahar, suratu Insan, aya 25 bwe mbaserabidde, Allah gati wadhkur isma rabbika bukuratan wa asila, tenderezanga erinnya ly'omulezi we ery'omutonzi wo si mu budde bwa kumakya si bwa lwaggulo. Aya njogera eriwandeeka eriwa ndowooza ya 32 mu suratul Ahzab. Allah gati ya ayyuha alladhina amanu, abange mwenna bakakasa nti ddala muli bakkiriza, udhkurullaha dhikran kathira, mutenderezenga omutonzi wammwe olutenderezanga lungi. Mu aya 15 mu suratu Nisa, Allah n'atulaga baani abatendereza Allah ekitono. Yatuga nti innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Aya eyo gyekoma, Allah tuga nti abannanfuusi kungulu basiraamu, munda si basiraamu, mu kifaananyi ekikwenya Allah, naye beerabidde nti abamanyi ne munda. Aya gyewunzikira nga Allah agenda ayogera ku bannanfuusi, yaga nti wala yadhkuruna Allaha illa qalila, mu mpangala y'abannanfuusi tebatendereza Allah okugyako ekitono. Nga weerwanako obutaba mu bannanfuusi, yitiriza okutendereza Allah, kubanga obutono n'obukendeevu bw'okutendereza Allah kitendo kya bannanfuusi babakkiriza bayitirivu bakutendereza Allah. Mu aya ndowooza ya 38 mu suratu era Ahzab, Allah yajja rankinga amadaala levels z'abaddu mu maaso ge, okuviira ddala ku level esooka eddako paka kwesembayo waggulu. Allah ganti innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Allah yajja kirira vira ddala ku basiraamu fa abasookerwako, najjanga kirira paka ku ddala erisembayo waggulu, erisembayo lyeriwa wadhakirina Allaha kathira wadhakirat, be batendereza Allah ennyo mu baami ne mbakyala. Ulira kyazaako a'adda Allahu lahum, abo Allah yabategekera maghfiratan, ekisonyiwo ku byabasobako, wa ajran azima, n'empeera ennene kwogera ku Allah, kutendereza Allah, kujjukira Allah. Nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi al-Qudusi nga Allah ganti man dhakarani fi nafsihi, yenna njogerako antendereza anzijukira olujjukira nga ddala luva ku ntobo ya mutima gwe, dhakartuhu fi nafsi, Allah ganti naye amwogerako olwogera nga ddala lwa mulamwa. Ng'ani ayogera kwani? Nga Allah ayogera ku Jabbeeri, nga Allah ayogera ku Abdullah,
yakoze ekyo kutendereza Allah. Nakati waman dhakarani fi mala'in, yenna njogererako mu mikwano gye, anjogererako mu banne, dhakartu fi mala'in khayrin minhum, mwogererako mu basinga ebbeeyi ku bali banjogereddemu. Mwogerereko mu bantu, Allah akwogerereko mu zimalayika. Wawanvu hadithi ya Abi Huraira, nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam nti mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, ekifaananyi ky'omuntu eyekutte kutendereza Allah mu maaso ga Allah, ekifaananyi kyeyekutte kwogeranga ku Allah, kutendereza ng'omutonzi, kukujjukiranga omutonzi, walladhi la yadhkuru rabbahu, n'omulala atabiriiko mu maaso ga Allah, bano bombi mathalu alhayyi walmayyiti, balinga mulamu na mufu. Mutendereza Allah mu maaso ga Allah mulamu, omugayavu mulagajjavu mu maaso ga Allah oyo yafa. Hadithi gyensembe okutendereza Allah, nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti ma min amalin adamiyyin amalan, mu mirimu gyonna omwana wa Adamu gyakola, omukkiriza omusiraamu talinayo mulimu, anjalahu min adhabillah, gugenda kusinga kumutaasa bibonerezo bya Allah, min dhikirillah, kusinga kwogera ku Allah. Talinayo mulimu gugenda kumutaasa muliro, kusinga kwogera ku Allah. Weekwate kwogera ku Allah. Ekigambo kino kyampitirirako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga afuluma emmanju muka Baitul Haya, yasosanga eweeru okugulu kwa ddyo, n'asoma ekigambo kimu, ekigambo nti gufuranak, Allah nsaba onsonyiwe, kye kitegeeza. Abamanyi mu kusiriikirira banoonya ensonga nabbi kwe yasinziira sallallahu alaihi wasallama okusaba Allah musonyiwe. Beebuuza nti gyabadde mu kaabuyonjo mu kumala ekyetaago zambi, kati asaba Allah musonyiwe kikyasobezza. Ebigambo baatuwa bibiri kwe yasinziiranga okwetondera Allah ng'afulumye emmanju. Kiriza ku ebyo bibiri nkuweeko kimu. Ekimu ku byasinzirangako okwetondera Allah ng'afulumye emmanju, akabanga kamaze nga tamwogerako. Eddakiika 5, 6, 10 zamaze nga tatendereza Allah, yawalirizibwanga okusaba Allah musonyiwe eddakiika ezo. Fa batatendereza Allah tuwangalira manju, tulifulumayo ddi tutandika okumutendereza. Biikhtisarin, mu bufunze, man arada an yadhkura Allah, yenna anoonya okwekwata kutendereza Allah, falyulazim amrain, yeekwate nnyo ku bintu bibiri. Fa inzaada, bw'aba yogeddeko fa biha wa ni'ma, naye bino ebibiri bikulu era bye bikulembera. Liman arada an yadhkura Allah au an yadhkura rabba, yenna anoonya okubeera omulungi mu kutendereza Allah, teeka ebirowoozo byo ku bintu bino bibiri. Awalan, ekisookera ddala Qur'ani. Bannaye Qur'ani eyo lwe lutendereza Allah first class. Tokkiriza nti ekulemye, tekisoboka nga lwaki ekulema ng'olukosa olugezaako. Tewali wana balwogera ng'oli alugattagatta ne bawuliziganya n'omukosa n'omuzulu. Bantu bafubutuka oluswayiri wano. Tokkiriza nti Qur'ani esobola okukulema. Nkwegayirira lwegayirira lwagwa Sseruganda, weerwaneko wenna atamanyi kusoma Qur'ani, weerwaneko yiga ogisoma. Na wenna abadde amanyi nti omanyi okugisoma, please, the case is not all about kugisoma busomi. Na wenna tuga nti nze yonna eri mutwe, the case is not all about yonna gikuraminga oba gimemorizinga. Qur'ani etubanja amabanja
agasukka ku kugisoma obusomi, agasukka ku kugikwata mu mutwe. Aya eno kampalirizibwe njijjeyo olwawano wentuuse. Mu aya ya 30 mu suratul Furqan, Allah atugamba ku lunaku lw'enkomerero buli nabbi agenda kulagibwa abantu be. Nuhu ababo beebo, Musa abo beebabo, Ayub ababo baabali, Sulaimani ababo baabo. Buli nabbi alagibwe abantu be. Ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agenda kulagwa iffe. Bwali tutuuka mu sallallahu alaihi wasallam agenda kutujjamu ebibinja bibiri. Twali tuzanyeko mu mupiira ogwaffe guli ogw'abato. Mwabasinga temufaanana kyalo ffe gye twakulira. Ffe twasamba ku mupiira nga nyini mupiira yajja nagwo n'abasimbya layini, n'asindika oneeno n'asindika oli eri. Kati bwe muggwayo n'alaba sayidi eriko ab'amaanyi nadde eyo. Baatutulugunyanga kuba yennyini golo bwenywa yagirangirira, era wadde mbaga tenywedde. Kati gwe giremereko omupiira gutwale. Naye ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ffenna agenda tujjamu ebibinja ebi. Kamadi Deno, Jaberi, Sula, Jamada, Hamida, Sumaya. Group says. Kati mu aya ya 30 mu suratul Furqan, Allah atugamba nti waqala ar-rasulu ng'amaze okutujjamu ebibinja bibiri, agenda gamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asonze ku kimu ku bibinja ebyo ebibiri. Waqala ar-rasulu agenda gamba nti ya Rabbi, Allah wange, inna qawmi, grupe ne ya sayidi eno, itakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, bawangala Qur'ani bagisenguka. Awaabo mutegedde, awaaba mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ng'awaaba wani wa Allah jalla jalaluhu, ng'awaabirani nze naawe. Ebyo ebisatu olaba weesubirira gwe okusinga omusango. Awaaba mubaka wa Allah, awaaba wa Allah, awaabira gwe nange. Goyinza okugusinga ogwo. Kiringa muhoozi kukuwaabira wa kitaawe. Muhoozi bwawabira ono Ramadhani wa kitaawe, mbona ayinza okwewozaako n'asinga. Eno muhoozi awaabira ono ni bwawabira ow'emagere. Mubaka wa Allah awaaba wani wa Allah, ng'awaabirani nze naawe. Waqala ar-rasulu agenda gamba omubaka nti ya Rabbi, Allah wange, inna qawmi, bano bana basayidi eno, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, bawangala Qur'ani bagisenguka. Abamanyi mukututeekululira abagenda okuwawaabirwa babajjamu groups mmeka? 3. Nga buli emu erimu bagenda okuwawaabirwa. Abagenda okuwawaabirwa balimu emiteeko emeka? 3. Ogusookera ddala katuddeko emabega, awaaba mubaka wa Allah, awaaba wa Allah, ng'atuvunaana bigambo byani? Bya Allah. Bigambo bya Allah bye batuvunaana, mubaka wa Allah yawaaba ng'atawaaba wa Allah. Akiringa kuva Ramadhani n'omukwano gwange bakwabira wa His Excellency nga wabbye enteezi, ng'atawaaba mutabani wa muhoozi, wabbye ente za mukulu ate mutabani wa yawaabye ate nga wabbye wa mukulu. Abamanyi ne bateekulula abagenda okuwawaabirwa nga balimu emiteeko 3. Bwe weenoonya mu miteeko gino 3 nga tolinawo ogwa owonye. Ogusookera ddala, man lam yaqra'il Qur'ana, yenna atasomera ddala ku Qur'ani, banze yannemu. Mwalimu yatubba emigonzo ne babintamya. Ate nga bwe tuli bangi, oli akkiriza nze sina buzibu ndi musiraamu naye nze Qur'ani yakola etya? Yagaana.
abamu ne twerwanako mugana kwayo ne tugenda tugitimbeeka ogulayo ekitundu kya Yasini n'okiteeka awo kola uzu birabbi nnasi nayo negenda awo kati mbunolaga Qur'an gwe nosalawo jajiraga omukwano ogenda kugulaga saidi eyo kugitimba bagamba gisoma otimba ntimbi kati oba ogisomye abamu twagiteeka mu mamotoka gaffe wagulayo ka Ayatul Kursiyo akawandika obulungi nokateeka waliwo ne bebalimbalimba mbu okujjuma ne bwogijjayo n'obikola mbu bikuza empeera oyo olakinywa. Qur'an yenna atamanyidde ddala kugisoma ne bwaba yennyini muzikiti guno agenda kuwawaabirwa. Abamu Qur'ani twagayaluluga yalaffe tugiteekako mu moroka oyina zifulashi za Qur'ani mb'ovuga owuliriza bw'oba tomanyi kusoma Qur'ani ogenda kuwawaabirwa. N'abamu tusuzaako nsuze ffe waffe Uganda Voice of Africa etera okusuzaako Qur'ani oli bwasuzaako voice alabira ddala ndowooza nga swahaba era oyankera kumakya kunyumiza banne nti nze Qur'ani ewange esurako Qur'ani eyo esurako bw'otegendereza ogifunamu ezambi ogifunamu omusango anti Qur'ani Allah tagisanga kwebasa bantu tigwe kwebakira Qur'ani obuzanyisiza nzanyisa ekyo kimu ekyokubiri ebikolwa byaffe nga twebase naawe obimanyi bangi tuli bafulusi balungi CEO bangi bwe twebaka amaloboozi gatandika okuva eno ne Yesu agala okwogera amaloboozi ne gabaga mirundi emeka kati osanga ekisenge kyonna kifudde ng'agi yeebasi ng'okukiyingiramu wetaaga okufuna kwewuzi ng'agi ati ali mutuli manju eyo wazze ne weggula kye n'emiryango kati amaloboozi ga mirundi ebiri nga gavuganya na Qur'an mbu n'ofuna ate empeera ezaaki ez'okuwunyiriza Qur'an ekivundu Qur'an wonna oluumuuka bwo yenna atasomera ddala ku Qur'an banze yannema tetuwonye kuwawaabirwa. Owookubiri wano Allah tusaasire. Owookubiri man yaqra'uhu yenna agisoma walam yatadabbar ma'anihi nga tamanyi byetegeeza nga yali awo yonna agikwata mu mutwe naye nga mathalu ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari yahmilu asfara nga byeyeetisse byonna tamanyi kye bitegeeza. Bani Qur'ani eyo Allah teyagissa tuginyumirwe maloboozi. Qur'ani Allah yagissa tubuulirirwe nayo. Allah teyassa Qur'ani yakunyumire mu ddoboozi. Allah yassa message. Ng'omuntu eyasomye Qur'ani yandibadde wa mpisa ezitogerekekako, yandibadde wa kisa ekitagambikako. Lwaki? Ze aya ziri mu Qur'ani. Falaw kunta faddan, Allah agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti oba kuba wa boggo galidha alqalbi, ng'oli wa mutima mukakanyavu, lanfaddu min hawlik, ensi yandikudduse. Fe olwaleero abakwata Qur'ani bakambwe ebitagambika. Noononya ti kati aya ezifaanana zityo zaalagawa nga tumutumu eziri obukambwe ku aya ezoogera zityo. Allah bwe yali atuma Musa alayhi salam ne Haruna muganda we ewa Firawuna, wulira bwe yabagamba. Allah yali atuma Musa alayhi salam ne Haruna muganda we bombi nga batume wa Firawuna. Firawuna yali akoze eki? Firawuna yakaafuwala, yawakanya Allah oluwakanya olwatuuka okwerangirira ku bwa Allah. Ye Firawuna ne yeerangirira nti nze kennyini wano ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe mwenna. Wakati mu ddala kwe yali atuse ery'obukafiiri, Allah yamutumira Musa ne Haruna n'abagamba nti idhaba ila Firawuna, mugende wa Firawuna, innahu tagha, yatwagga yabula. Wenjagadde we wano, faqula lahu qawlan layyina, mumugambe ebigambo nga bigoovu, la'allahu yatadhakkar, bw'anaabifumiitirizaako
anaafunamu okwebuulirira au yakhsha, oba anaafuna okutya Allah, oba anaafunamu okwekuba mu mutima. Olaba ebigambo ebigonvu, ebyo bigambo biri mu Qur'ani. Fe aboolwaleero bakwata Qur'ani abantu tugira batemako butemi nsingo. Ze aya ki? Qur'ani yenna gisoma tategedde tatute buvunanyizibwa kutegeera byetegeeza awawaabiddwa. Bangi Qur'ani tugisoma wakati mbu tategeera kye byetegeeza. Tetufunye message, tetufunye bubaka. Ekitufu omuntu yandisomye suratul Fatiha nawulirira ddala nga message obubaka obugirimu bufulowinga mu bwongo bwe okuvira ddala ku aya esooka alhamdulillahi rabbil alamin. Aya eyo ng'ogitegeera amakulu ensi eddamu okumenya. Asaana okwogerwangako, okutenderezebwanga, okujjukirwanga ye Allah. Lwaki? Ye rabbil alamin, ye mulezi w'ebitonde byonna. Asome aya akkiririzaawo nga lumu nti alina omulezi we, ensi tesobola kuddamu mukooya. Anti mu bye byeyongera okukakasa n'okunnyikira n'okutuuza mu bwongo bwe ne mu bulamu bwe, kukakasa nti alerwa ategeererwa mulera. Tolanga ensi okutumenya tetwafuna message eva mu bubaka bwa Allah. Olina akulera otunkati wakino ensi okutuuka okuzimba amasavu. Laka rabbun, olina omulezi wo. Kiki Allah kyatakoze ng'omulezi wo ekyakutuusiza okuzimba ofiisi nga gw'olaba gw'owerabirira? Era Allah alina ekisa. Simanyi gwe tuyinza kujooga lujooga lwe tujooga Allah ayinza tugumiikiriza lugumiikiriza Allah lwatugumiikiriza. Ne tumujooga olujooga n'asigala nga system y'amaaso agitulekedde agitambuza, eya programu y'okwogera nga naye agitambuza. Systems eyo munda abantu babisoma batuga nti systems ziri 10. Tulina nervous system eyo ya buzimu, ne tuba ne respiratory system ya byanzisa n'endala bano be babimanyisa nnyikiranye. Qur'ani wenna gisoma please weerwaneko nnyo okufuna message. Aya ku aya, sura ku sura. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allahu akbar. Essura eyo Allah yali alambika kuzikirira kwa abi lahabi olw'okwerijja kwe ku ddiini, ku Busiraamu. Ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab. Teyaganyulwa mu byonna, teyali waganyulwa mu byonna, era teyaganyulwa mu byonna ebyobugagga bye yalina. Aya ye tukakasa bukakasa sekasiraje kamya nti byenna ali erijja ku Busiraamu tabbat yada. Teweraliikiriranga buli yenna ali erijja mu ddiini tabbat yada wakuzikirira. Qur'ani ejjudde bubaka obubwo obwange. Ani agenda okubuulirira omuntu olubuulirira oluyinza okwenkana olwa Allah omutonzi we? Ani amumanya olumanya Allah lwatamumanyi? Olwaleero ku nsi Ramadani bw'oba okyalinayo maama wo bwakutuuza abeeko byakubuulirira okunkumula okutu, era obuwangazi bwo bwonna ebigambo ebyo bisigala bikuwumira mu matu. Lwaki? Maama yaŋŋamba. Mu Qur'ani ani agamba? Allah yatugamba. Bwe tutaawuliriza message eyo tugenda kuwuliriza eriwa? Qur'ani weebanje okutegeera byetegeeza. Kyetusinga okwagala okusookera ddala message. Kati oluvannyuma tulyoke tunoonya amaloboozi. Singa tugira omusajja mulugwala mundeke nzire waffeka, mulugwala n'ayimirira awo nga ffenna bali wano temuli aluwulira alutegeera n'ogu n'afukumula olulugwala okumala eddakiika aga nga tumutunuulire bwe tubuuza nti kweziri nga byonna tubiwulira bulungi. Mu ddakiika ana alaba tewali yenyeenya n'atuvaako ne yeetambulira. Bwe wayita eddakiika 5 oba 10 ne tuzingibwako militale neekuba ffe, bw'aba omulugwala oli abadde atulabula militale ejja tuba twaganyuddwa. Wangi
byonna byayogedde twabiwulidde naye twabitegedde. Kati Qur'ani tetulabula military, etulabula muliro. Simanyi babize. Qur'ani tetulabula military, etulabula muliro. Kyokka ate ekyewuunyisa nti yagisuzizzaako yalina omukyala ataatali muwoowo. Asuzaako Qur'ani yalina ye profesa yatuula kalibu. Gwe muli olaba yabitegedde biri. Enanyagulula bazulu atawuliza Qur'ani. Oba akaba teyabufunye. Basomi ba Qur'ani bannange, bwe tutaafeeyo ku bubaka buli mu Qur'ani tuwawaabiddwa. Abanawaawabira omuteeko ogwokusatu man yakra'uhu yenna agisoma watadabbara maanihi n'ategera byetegeeza obaka n'abufuna walam ya'mal bihi n'akola birala. Ng'oli seeka Qur'ani ng'agimanyi bulungi, aya n'azitunuza ye gy'ayagala. Baseeka mikwano gyange mu aya ezisinga okunnuma lwaki twawukana? Nga Qur'ani ffe tugisoma, nga Qur'ani eryemu, tuwalagana lwaki okutuuka okugwangana mu malaka? Seeka ne seeka nga tebasinkana, eddiini ye eriruddawo eyo. Nga seeka gundi mulabe wa seeka gundi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Tugamba Allah tabaraka wa taala mu suratul anbiya ni suratul mu'minun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Umma yammwe busiramu ina kubeera egi emu. Tuteekwa kuba kimu. Tuteekwa kuba kimu. Obutakanya bubaawo tulina kubutuulako ng'abooluganda. Teriyo mu busiramu simanyiyo aya yonna wallahi esomesa basiramu kwawukana. Nga lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaleeterwako sahaba anywedde omwenge ne bamukomyawo emirundi n'emirundi. Bamukuba kibookoze ne bamuzzaanya. Ne wayita wiiki ne bamukoma ng'era asibidde kuno. Ne bamukuba. Mwava musahabi yamwogerera egganga ati naye Nabbi feesi ye sallallahu alaihi wasallama yatunulira sahaba alaze okutamwa. Omutamiivu n'akubiddwa emigga emirundi emingi. Feesi yagitta yonna okulaga obubi. Bona atamiddwa muganda we. Era yamugamba nti la tu'in, leka kuyamba ku shaitaani ku muganda we. Temumutaana. Seeka tokambuwala. Tuli baaluganda. Baseeka tubeere wamu. Wallahi baseeka ffenna abaawukanye bw'onoosiriikirira si ddiini yeetwawudde byanfuna. Eŋŋumi buli weeri bw'onoogenderera emabega eriyo ebyenfuna. Kiki ekiterekerezeka ku Qur'ani gye tusoma? Seeka khutubu gitusomera neevaayo. Lwaki ebigambo ebituusuka byegamba? Gwe kennyini okolenga ekyokulabira ku kyabyo. Naffe tunaayanguyirwa. Qur'ani eri egi. Ne Allah waffe ali ogwo. Nga n'ekibula tutunula wamu. Obudde okusinza ku ddakiika baŋŋambye. Katukomaawo. Inshallah kasita tuli ffenna ku sande okusinza ku kyenategedde. Abasenka Qur'ani abagenda okuwawaabirwa balimu emiteeko esatu. Man lam yaqra il Qur'ana, yenna tasomera ddala ku Qur'ani banze yannema taata yatugayaalirira. Lwaki teyagayaalirira n'otujje? Mu by'edduniya abazadde abo tebatugayaalira, omuntu yeerwanako kukakana nga alijo baga, kukakana nga tabasawudde basaaga. Kyokka bwe butuuka mu ddiini nti ate taata yakola atya? Yajja n'awulira bakulu baffe yegundi n'amutwala mu ssomero ly'obusiraamu ffe n'atugayaalira. Sigali yaluddala mu kyalo. Gwe tugambe nti nze taata yatugayaalira ensonga lwaki asigale. Owookubiri man yaqra il Qur'ana, yenna asoma Qur'ani walam yatadabbar maanihi, nga tamanyi bye bitegeeza era tayagala kumanya.
owokusatu man yakra'uhu wa tadabbara ma'anihi yennaji soma nategera ne byetegeeza walam ya'mal bihi nakola bilala nga wana abaseeka mulungi ninga watuuka gyakolera yogera bilala nga seeka kwa tumuzino naavuma buli kiramu nga mu Qur'an temuli aya neegi eragira musiramu kuvuma musiramu sibabul muslim fusuq okuvuma musiramu yenna kikolwa mbikolo biraga obwononefu bw'oyo avumye waqitaluhu ate bwesitukiramu okumulwanyisa kufuru bw'otegereza obusiramu buvaamu tubeere wamu meife yandoza twandibadde kyakulabirako ekirungi eri buli mawanga era kisoboka singa tunategera message eri mu Qur'an gwe lwaki olowooza aya zonna zijjira mu ihdina asala aliomu ate nagamba ihdina tusaba Allah otulungamye kukuba eggolokofu tali yekka ali ne banne ihdina sirata almustaqim lwaki si ihdini toli wekka naffe wetulinga banno rabbana atina si atini saba Allah otuwe fi dunya hasana otuwe toli wekka tubeere wamu sekakakkanya obusungu kakkanya obukambwe buli lwowulya bukuyitiriddeko bwe weekebera munda sidini weeyazeyaze sidini tekulagirangako la ilaha illallah bw'anaaba Allah atwaddeyo akakisa tunatandikira okusaane insha Allah bal Qur'ani eyo lutendereza Allah first class gyekwate Allah ajja kukulaga ebyamagero subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi